po jako akawuwo okwetanira mu programu eno bawandike ebaluwa. Olunaku olw'eggulo amyuka omwogezi w'amagye mu ggwanga Lieutenant Colonel Ronald Kakurugu yasinzidde mu lukuŋŋaana lw'amawulire ku Uganda Media Center mu Kampala n'ategeeza eggwanga nti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja bagenda kuwandiisa abasirikale ab'eggye byalo erya LDU omutwalo mulamba beegatteko abo abaliwo bayambeko poliisi ne UPDF okukuuma emirembe mu ggwanga. Programu eno eri mu mateeka nga ssemateeka bwe tugamba okuwandiisa abantu bye tunaakolanga nabo mu magye. Programu egenda kutandika nga 23 kuno omwezi ogw'omunaana negendera ddala paka ennaku 16 ez'omwezi ogw'omwenda kuno omwaka. Wabula kino basentebe ebyalo betwogeddeko nabo bakitaddeko obukwakkulizo obw'enjawulo nga baagala wasooke wakolebwe w'endagaano nga bwe babawa abaana baabwe teri kubagaba mu bitundu birala nga bamaze okutendekebwa nga bwe kyakolebwa ku mulundi guli kubanga bakifunyemu obuzibu bw'amaanyi ng'abakulembeze ng'okulaba effujjo erize likolebwa aba LDU bye batamanyi ate nga tebagambwako nga Lukeberwa Juma Nsimbe amyuka ssentebe wa Kibezooni bw'alambuludde. Ejjekuuma byalo Ninafe katugenda kukwata abaana baffe tubateeke kujja kukuuma byalo nga likuuma kyalo kyaffe so kigenda kukuuma kyalo ky'abalala ffe tulonze abaana baffe nga balungi tubamanyi bampisa nnungi bajja kukomawo wano batukolere bulungi okusinga okutuleetera abantu abalala abavudde ebyo balonda ababi ab'empisa embi. Ono agamba nti ekikolwa kye baakola okubawa abantu be batamanyi ye baayisa abatalina mpisa kye kiviiriddeko n'obulamu bw'abantu okutokomoka okugenda mu maaso nga bakozesa obusungu. Kale ffe kulimu waffe ne bamututwalako ne batuleetera wano abantu abatali balungi bakuba abantu babakola batya era ndowooza embeera muzirabye nti abamu abasirikale abamu nga bwe balaba bakubakuba abantu amasasi ku sipiidi panga oli amukubye afudde. So embeera eyo ffe gye tulaba naye ng'okuwandiika abasirikale okubongerako tekirina mutawaana. Nk'oyo Sande Kiwana atwala Kasaato Zone 2 mu Kisenyi e Mengo agamba nti aba LDU be balonderera mu bitundu ebirala ne bateekebwa wano mu masekati g'eggwanga be baviiriddeko aba LDU okukyayibwa kuno saako UPDF wamu ne poliisi mu bantu olw'effujjo lye bazze bakozesa mu bantu ab'enjawulo. Oba omuntu gojje Kasese oba omuntu gojje Mukono n'amuleeta yajja kukola akavuyo ke kuba bantu kuyinganya abantu kati saawa eno tukyayisiza ejje lya ggwanga NRA UPDF abantu betukyayo UPDF yabadde yina empisa. Ono agamba nti bano tebakomye okubonyaabonya abantu ba bulijjo wabula ne bannamawulire nabo bazze babaligita emigobante mu ngeri ez'enjawulo. Bannamawulire mukoze buli gw'amaanyi naye abantu embeera zazi babeeramu zibeera mungi temukuba munnamawulire. Munnamawulire oyo ajja kujja mu nsonga ezirumira eggwanga ate bannamawulire b'ennaku zino si bedda bajja kugulawo ne bakubuuza ali ne basengejjamu kibakoze eki kibagenda okwogera mu mawulire. Kakooza James atwala Kamwokyattu kya Kyeriya agamba nti mu kuwandiisa aba LDU abaliwo yafuba okulaba nga bamanyi ab'empisa embi abalondo bamu n'awaayo abeetowaze naye ekyakola obubi kwe kubatandika akaseera katono ddala n'asaba nti abanaatwalibwa ku mulundi guno batendekebwa ebbanga erimala basobole okuvaamu abantu ab'omugaso eri eggwanga. The recruitment ewedde nafuna chance nakikira omuluka gwe Kamwokya buli ajja ebbaluwa mu Kamwokya gwe twali tumanyi nti mubi twamugaana naye era bwe kiba kizze wabwe mpulira abasirikale bangi nnyo bawummudde abasinga batwalwana bonna bakoze eki bawummudde kati balikulutinga amagye mapya waliwo abakomplainze ku LDU ababaddewo nze ndowooza ekintu kimu bano baba trainingire emyezi 3 baba tutewe LDU baba trainingire ddala emyezi nga gye batraininga abasirikale. Kakooza Joseph Sande atwala Mulimira Zone mu Nakawa yayaniriza enteekateeka eno kubanga ng'eggwanga twetaaga amagye agamala okukuuma bannansi nga bali mu mirembe n'ebintu byabwe. Wana abantu bajja nembawa recommendation
bagende bewandisa kubanga olumbe tuyiza kuwewala. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Polisi nga bamala bafumakanya abapolisi nti babbi singa bakwatyamu empinga 10 no